Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution. So help me God. President Museveni yasooka kulayizibwa mu January wa 1986 nga 26 oluvannyuma lw'okuwamba Tito Lutwa mu 1995 era eno ye yali entandikwa ey'obukulembeze bwe obuyingidde kati emyaka 4 azaalondebwa era n'alangirirwa ku buwanguzi emirundi gyonna mu 1996 2016 2016 2016 2021 n'ejjo ly'abalamu wano mu January wa 2026 era ng'emikolo gino gizze gyetabwako abakulembeze b'amawanga amalala mu 1996 kubaayitibwa era ne bajja kwaliko eyali omukulembeze wa Kenya omugenzi Daniel Arap Moi, Benjamin Mkapa wa Tanzania, Pastor Bizimungu owa Rwanda ne Sylvester Ntibantunganya owa Burundi. Mu kulayira kwa 2021 okwaliwo nga 12 Ogwokutaano abakulembeze abajja okubaawo ng'abajulizi mu kisaawe Kololo kwaliko Omar Hassan al-Bashir eyali akulembera Sudan, Kano Muammar Gaddafi eyali owa Libya kati omugenzi, Arap Moi owa Kenya era naye mugenzi, Benjamin Mkapa owa Tanzania, Pierre Buyoya owa Burundi ne Jacob Zuma owa South Africa wadde ng'ono ekiseera ekyo yali mumyuka pulezidenti. Mu 2006 abakulembeze 30 be bayitibwa mu butongole ne 14 bokka be basobola okujja nga ku bano abamyuka b'abakulembeze 4 be bajja n'abakulembeze 10 okwali Thabo Mbeki owa South Africa, Robert Mugabe owa Zimbabwe, Mwai Kibaki owa Kenya, Jakaya Kikwete owa Tanzania, Paul Kagame akulira Rwanda, Moses Zenawe owa Ethiopia, Pierre Nkurunziza owa Burundi, Mohamed Abdulaziz owa Sahrawi Arab Democratic Republic ne Omar Guelleh owa Djibouti. Mu mwaka gwa 2011 ku bakulembeze 32 abaali bayitiddwa 9 bokka be bajja okwali owa Sadel Mohamed Abdulaziz, Goodluck Jonathan owa Nigeria, Joseph Kabila owa DR Congo, Jakaya Kikwete owa Tanzania, abaliko abakulembeze ba Kenya Arap Moi ne Mwai Kibaki owa Ethiopia, Moses Zenawi owa Zimbabwe, Robert Mugabe, Salva Kiir owa South Sudan, Sheikh Professor Alhaji Dr. Yahya Jammeh owa Gambia. Mu 2016 abakulembeze 15 be bakakasa okujja kwabwe okwali wa Zimbabwe, South Africa, Kingdom of Lesotho, South Sudan, John Pemba Magufuli owa Tanzania, owa Mali, Togo, Chad, Equatorial Guinea, Ethiopia, Swaziland, China, Nigeria ne the Russian Federation. Mu 2021 President Museveni yayita abakulembeze 42 naye 21 bokka be bakakasa okujja kwabwe nga 11 be baaliwo. Kuno kwaliko Emmerson Mnangagwa owa Zimbabwe, Evariste Ndayishimiye owa Burundi, Mohamed Abdullahi Mohamed owa Somalia, Salva Kiir owa South Sudan, Hage Gudafiled owa Namibia ne Alpha Conde owa Guinea. Abalala yali Saleh Wak Zawedi owa Federal Republic of Ethiopia, Felix Antoine Tshisekedi owa DR Congo, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo owa Ghana, Samia Suluhu owa Tanzania ne Uhuru Kenyatta owa Kenya. Kati ku kulayira kw'omulundi guno abakulembeze 35 be bayitibwa okubeerawo naye abasobodde okujja kuliko owa South Sudan Salva Kiir, His Excellency Hassan Sheikh Mohammed owa Somalia, Felix Antoine Tshisekedi Shilombo owa DR Congo ne Taye Asake Selassie owa Ethiopia. Abalala kuliko President wa Togo Faure Esozina ne Ibrahim Gali akulembera Salawi Arab Democratic Republic. Amawanga amalala gasindise abakiikirite ba president baabwe okusinziira akakiiko akategesi abantu wakati w'emitwalo 34 be beetabye ku mukolo guno ku kisaawe e Kololo. Jocelyn Nakibole agafeeyo ku Spark TV. And defend the Constitution, so help me God.